Projan Media TV ye channel yokka wano ku YouTube joino kubanga wekumirako okubanga ofuna amawulire agasigika ate nga agakagwawo tetuga kutuusaako nga gwe gaguddewo amaze subscribinga okola omulimu gw'amaanyi nnyo wabula nyongera okujjukisa gwa tana hitinga notification bell osobola okubanga ogihitinga butereevu osobola okubanga onyumirwa empeereza yaffe kuba buli ketunaaba tutaddeyo ogenda kuba okafuna bulungi notification ku simu yo oba ku computer yo oba kyonna ky'oba ogobererako Projan Media TV ogenda kuba ofuna notification butereevu osobola okubanga onyumirwa empeereza yaffe gwatana subscribinga omala oku subscribinga hitinga notification bell eriawo wabula nkusaba busabi subscribinga o hitinga notification bell tusobola okubanga embeera tuzikyambuliza wamu nga bwe nagamba Projan Media TV we are family olunaku olwaleero nziguse neggulire nga likwatagana ku bigezo ebya Uganda oba yinza ogamba Uganda National Examination Board esobola okubanga erilizinga ebigezo by'abaana abatula ekibiina ekyokuna mu secondary oba yinza ogiyita senior 4 mu secondary senior 4 kyekibiina omuntu kyamalirako O level oba oyinza ogiyita ordinary level ogenda mu advanced level mu Uganda erimu class 2 zokka mu secondary level tulinako class 2 zokka eya senior 5 ne senior 6 okusobola okubanga embeera etambula bulungi ng'ogenda ku university advanced level so okubanga ogitambuza bulungi ogenda okwataininga bachelor's degree ebibuuzo byasobola okubanga birelizingibwa wali ku kitebe ekya prime minister oyinza ogamba office of prime minister era eri awo kumpi ne parliament butereevu era nga yataddeko omukono yabadde Minister of Education and Sports ngera oyinza okumuyita kabite wa President Museveni oba President w'eggwanga lino Uganda nga ye Minister of Education and Sports byasobola okubanga bimuweebwa akuli ekitongole kya UNEB oba oyinza ogiyita Uganda National Examination Board omwami gwe bayita Odongo. Ebibuuzo ng'egye byatambuddemu omulundi guno abantu okusinziira ku analysis gwenkoze wano abaana baperforminze bulungi by something like 92% basobola okubanga bayita basing on 82% eyali ey'omwaka oguwedde. Omwaka guno abaana abali registered oba abeewandiisa okubanga batula bino ebigezo bali abaana 337,772 337,720 basobola okubanga baregistering ebibuuzo bino ebya ordinary level oba UCE Uganda Certificate Examination basobola okubanga baregistering okubanga bafuna certificate eyo so mu bulamu bwabwe so abaana 33,316 basobola okubanga batulya ebigezo osobola okubisa muno manya abameka abatasobola oba badduka ku ssomero nga bamaze registeringa oba bafuna ebizibu nebitabasobozesa okubanga batula ebigezo byabwe ebya senior 4 kubanga kugambe abaana abaregisteringa oba those who registered were 337,720 students baregistering okusobola okubanga batula bino ebigezo wabula ekyembi oba ekyennaku oba ekirungi ku sayidi y'abantu abalala kyali kirungi oba kyali kibi oba ekyembi kyali nti abaana 33,316 basobola okubanga bokka be batula ebigezo bino abamu balemesebwa ndowooza lwa fees abalala ndowooza bafuna ebizibu abalala baafa oyinza okugamba nti nyinza okuba abamu baleka baafa okusobola okubanga tebasobola kutuula bino ebigezo ate ebibuuzo 1,262 basobola okubanga bikwatibwa olw'okukoppa okusinziira ku analysis wa UNEB basobola okubanga bakwata ebyo ebigezo nepoza okuyisizaamu wano first grade nga bwe zaali second grade ne third grade ne fourth grade n'abaagwa enamba zaabwe engeri gye ziyimiriddemu wano nyinza okugamba nti abaana 2,708 mu babiri basobola okubanga bafuna first grade wano mu Uganda okusinziira ku gundi ebinyude basinzeeko ab'omulundi oguwedde oba omwaka oguwedde ogwa 2018 basobola okubanga bayise 27,842 basobola okubanga batula ebigezo bino ne babanga bafuna first grade ndoza muno mu Uganda esobola okubanga ekoma ku 32 aggregates zokka mu senior 4 so abo abali mu first grade 2,782 basobola okubanga bafuna first grade 5,885 basobola okubanga bafuna second grade 58,575 bafuna second grade butereevu second grade evira ddala ku 33 okudda waggulu paka nga ku 45 bokka be basobola okubanga bafuna second grade 7,782 basobola okubanga bafuna third grade evira ddala ku 46 okuddira ddala paka wansi nga mu 60 something eyo basobola okubanga bafuna third grade abaana 7,782 77,200
89 students abasobola okubanga afuna third grade. Fourth grade noza okusinzira nga bulijjo enamba ebanneneko simanyi oba kulwaki nate bavayo ne bakola analysis ne bakulaga nti abaana bayise by 92% naye nga bwano bakulaga nti third grade oba fourth grade batera okuba abangi nnyo okusinga ziri grades endala era nga fourth grade guno mulundi bali emitwalo 14,13 mu 2018 abo oyinza okugamba nti 143,218 students basobola okubanga bafuna fourth grade oba kumpira oguddeyo mu kinnya wansi obanga aguddeyo mu field era nga abaana emitwalo 2,136 basobola okubanga bagwira ddala enkona n'enywa aba ungraded bw'oyinza okukalo kitaminga muko bw'oyinza okukiyita nti aba ungraded bali 26,136 students basobola okubanga bagwa enkona n'enywa n'onywa kati ate kyenyinza okugamba kekira mu makomera ga Uganda oyinza okugamba Luzira oba around Uganda amakomera gonna abaana basobola okubanga batuula ebigezo oba basajja abakulu kuba amakomera atera okubayo abasajja abakulu abasobola okubanga batuula ebigezo bino bali 48 students oyinza okugamba 48 bokka basobola okubanga batuula ebigezo bino naye ekyembi oba ekinakuwaza tewali yasobola okubanga afuna first grade makomera okusinza ku mwaka ogwedde ndoza performance esemuko kwa last year bwe mbasi mistake mwali mu first grade nga 10 naye ku guno omuntu omuli asobodde kubanga afuna first grade naye temuli first grade naye second grade mulimu abantu 9 mulimu abasajja 9 oba students 9 basobola kubanga bafuna second grade ate third grade bali 14 bokka ate nga 23 basobola kubanga abafuna fourth grade ate abagwa bali 2 bokka okusinzia mawuli agava mu komera ate mu bannaffe bali obuyinza okugamba persons with disability obuyinza okugamba abaliko obulemu abalinako obulemu ku mubiri bali abaana all over Uganda bali abaana 410 basobola kubanga batuula ebigezo bino bali registeringa ne basobola kubanga batuula ebigezo bino naye oyasinze bannaabwe mu baana abalina obulemu mu Uganda yonna yabadde Godwin ndya muhaki yabadde Godwin ndya muhaki era yabadde wali ku St Henry's College Kitovu Masaka gye yasinzidde okubanga asinga abaana banne bonna mu Uganda muno okubanga afuna first grade ate nga yafunye obubonero 13 okuva embigezo bye bali Yazinze olunaku olwaleero era yafunye 13 points okuva mu 8 subjects awandisa subjects 8 nasobola okubanga yasinze banne yaliddemu banne akendo mbana aba balina obulemu mu Uganda yonna kusinzia byebivudde mu bigezo ebya senior 4 ba UCE wano mu ggwanga gwayinza okubanga goyina muganda watudde bigezo so okuvaayo no mu recording aka video tekitera kusangika aba senior 4 okuvaayo ne boogera results zaabwe entuufu kitera kubeera mu baana aba senior P7 wansi naye if you're bold enough and you're proud of your results so okubanga we recording aka video noweereza mu WhatsApp group yaffe oba noweereza ku WhatsApp number eno tusobola okubanga tusanyukira wamu wano Project Media TV nagamba omuntu bw'aba afunye ekirungi naffe bwano butereevu tuba tusanyuka naawe butereevu no Project Media TV notuweereza aka video ku WhatsApp number yaffe 0702 071951 nawe ayagala okujoininga WhatsApp group yaffe osobola okubanga ompeerezako ka message ku namba eyo eya 0702 071951 noti 7 noti 2 noti 7 1951 osobola okubanga oyungibwa butereevu ku WhatsApp group yaffe gwayagala oweereza yo video gye nkugambye omwana nga ayogera amanya ge somero lyavuddeko points ze yafunye n'obubaka be eri aba basobola okubanga bamuyambako mu mwaka gwa tulidde mu senior 4 n'obubaka obukubiza abantu okulaba Project Media TV osobola okubanga oweereza video yo kwe namba gye nkusomedde ya noti 7 noti 2 noti 7 1951 0702 tugenda kuba butereevu tuziplayinga ezo video tugenda kuba tuziplayinga mu stories zaffe ez'olunaku ze tunaba tukoze buli lunaku mwebale nnyo okwekumya Project Media TV naye wabula sobola kuvaano nga situmiddeko baganda bange ababeerako ku Project Media TV nga tebavaako butereevu team Oman team Saudi Arabia team Kikyusa wanakakande nkulaba ko linnyo team Kikyusa webale nnyo okukiikira abantu b'Ekikyusa wano Project Media TV team Dubai Sharon nakulabyeko wampeereza ku message mu inbox Sharon ali Canada webale nnyo okwekumya Project Media TV wabula tukwagala nnyo wano Project Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo team USA mwebale nnyo okwekumya Project Media TV Oman Kuwait yona Turkey nafunye baganda bange abave Turkey okubanga abagobera Project Media TV wano ndabako Rama Aisha nkulaba ko linnyo ku Project Media TV Susan nkulaba ko season 22
wabula simanyi enamba zetegeeza wabula Susan 22 nawe koli nkulabe koli Project Media TV. Sara Nakalyowa webale nnyo okwekumya Project Media TV message yo njirabye. S.4 Steven webale nnyo okwekumya Project Media TV message yo nawe nsobola okubanga njiraba. Ama Almamri nkulaba koli nnyo erinnya nyinza okuba linsumbyeemu okusoma naye nga koli nnyo message yo nawe njiraba okusobola okubanga otukubirako kajambo n'otugaka hello webale nnyo okwekumya Project Media TV message yo tugirabe. Elizabeth Naswa webale nnyo Elizabeth Naswa nawe nkulabe webale nnyo okwekumya Project Media TV. Muganda wange MC Landa MC webale nnyo okwekumya Project Media TV. Rina uliawo Makerere Chikoni webale okwekumya Project Media TV. Elizabeth webale Nur webale n'abalala bangi nnyo Nokakakinina Nakandi Farida Maka koli nnyo ku Televu Project Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo n'abalala abatwagaliza ebirungi n'abakosa n'abo abatujekera abatulaga obubi ennyo wano Project Media TV nga tusobola okubanga tukole emirimu gyaffe egyatutumye oba gye twasomerera namwe abatulaba obubi naffe tubatumiddeko nnyo tetubalinaako tabu mwongere okubanga mutuzzaamu amaanyi buli mwogera negativity ffe tusobola okubanga tweyongera kufuna maanyi gakuweereza abantu baffe wano Project Media TV abasinga otwagala. Mwebale nnyo mwebalire ddala subscribinga likinga commentinga.